Gyebaliko Mr. Kadama TV. Kasubire oli bulungi taata, Mukama akyakukuumye. Agira akuwangaza ku bbanga eriwerako kubanga lino ly'eddoboozi ly'Abakadaama. Taata nzize wano njagala buyambi. Nakolesa Saudi Arabia emyaka 2 nenzimalako kumpi emyaka nga 3. Nga bw'omanyi Omuwarabu bw'omala contract akulemerako. Bwe nadda Uganda nasanga sente zange baziridde. Ku busente bwe natuuka nawe Uganda nengamba kampange nzire Dubai. Omu ku mukwano gwange nampeereza enamba eya agenti omu. Agenti ono namubuuza ebibuuzo bingi n'agamba munnaye ng'ombuuza ebibuuzo bingi naakusobola. Ne mugamba olwaki. Agamba wabuuza ebibuuzo bingi. Ebimu ku bibuuzo bye namubuuza ontwala Dubai ngendera mu kampani? N'agamba ye. Ne mugamba sente mmeka? N'agamba kamu kitundu. Ne mugamba ready kamu kitundu konna zonna ziba ziwedde nga tokyansumbuwa nti ate neetaaga kino. N'agamba gwe nkugambye kamu kitundu. Kekakati kamu kitundu. Mr. Kadama TV naddira sente ezo era nenzitwala we yaŋŋamba. Bwe nazituusaayo ne bampa receipt era ngiyina nakati. Mr. Kadama tewaayitawo eki. N'agamba visa y'efulumye ne tiketi ngenda kuweereza. Ne mubuuza visa y'employer oba visa oba gw'antwala. Yaŋŋamba nze gy'olina okumanya visa y'efulumye. Mr. Kadama TV wayita olunaku lumu n'aŋŋamba tiketi yo yiyo ogenda travelinga. Bwe natuuka ku kisaawe Entebbe tebikyansumbuwa. Sijja gamba nti oba nasumbuibwa oba biki kuba buli kye bambuuza nga nali nina ansa yakyo. Mukama yankwatirako. Mr. Kadama TV nentuuka Dubai nalwaningayo saa 7. Ndowooza ku 8-9 ne mbeera nga ntuuse ewuwe. Yantwala wuwe mu nnyumba. Mr. Kadama TV nenkulungula eweki ey'okubiri. Bwe nali nva Uganda yaŋŋamba ngulira ku mmere nansomera ebika by'emmere by'ayagala muleetere nti bwe naatuuka ewuwe sente zagenda zinsasula. Mr. Kadama TV neetika emmere wonna nasaasanya emitwalo zaali 16 omugulira emmere gye yali ayagala. Bwe natuuka ewuwe Mr. Kadama TV wiiki esooka neggwako ey'okubiri ey'okusatu mba nkwata ey'okuna n'afunira ekiyumba kyali Abu Dhabi. Ekiyumba we natuukayo nasangayo abakozi 4. Abakozi ababiri baali omu yali akolera mu kampuni waawe, omu akolera muwala we. Twawera abakozi 4. Nagenda ne munnange bamuyita Jane. Bwe tubeerawo Mr. Kadama ng'okulya kwa ntalo okulya mukola okuva kumanya paka ekiro naye ng'okulya temulya. Mr. Kadama TV nze nalaba bwentyo neŋŋamba nze nina ne alsas kaba nzize ku ofiisi nfune ekiyumba ekirala. Bwe nakomawo Mr. Kadama TV nze empi zaali zigenda kundya. Naye namugamba ekigambo kimu ne mugamba bwe nali nkuwa sente zange nze tetwalaganiramu kunkuba. Bw'oba owulira ng'oyagala kunkuba mu kifo ky'okunkuba nti ko nzize Uganda. Mr. Kadama TV omukyalo oyo yaŋŋamba gwe sijja kwatulikiriza mannya kati naye onda endi ngenda googera mu butuufu kyensusseeko. Yaŋŋamba kale gumiikiriza tufune ekiyumba ekirala naye buli nnyumba gy'anteekamu zifuniramu mirembe. Mr. Kadama TV yansuula mu nnyumba eri Ajumaani. Omukazi yaŋŋamba kuyonsa ndiga. Bwe namutabukira ne mugamba nziza ku ofiisi. Kyokka ekyewuunyisa buli nnyumba gy'anteekamu nenvaayo. Bw'ateekayo abakozi nabo baddukayo. Nze nvuddeyo ne bazizaayo tebawangaalayo. Mr. Kadama TV omukyalo n'agamba nze atayagala kukola. Mr. Kadama TV nenguma n'addamu n'anfunira ekiyumba. We yanteeka fulo 4 abantu 28 abali mu nnyumba. Ennyumba ya fulo 4. Mr. Kadama TV naguma kuba nze nali njapyeko ekyeya Saudi mmanyi kye bayita Omuwarabu. Naguma nenkola. Nakola omwezi ogusooka ne mbabanja sente ne baŋŋamba tugumiikirizeemu tugenda sasula simanyi ofiisi biki. Neŋŋamba okay. Nenkola omwezi ogwokubiri. Mr. Kadama TV bwe nabanja sente banzigalira mu ruumu okumala ennaku 4 ne banzijjako ne ku intaneti nga sikyalina bwogerere. Mr. Kadama TV omwezi ogwokusatu bwe gwagwako ne neekyawa neŋŋamba nze nga temusasudde sente zange sigenda kukola mulimu gwonna ebikola nateeka wansi buli kimu nenkissa wansi. N'olyoka ompulirira embaga Mr. Kadama TV bakyunya nze nalina dread enviiri nga zanakyo nga nzisibyemu bu dread. Mr. Kadama TV dread ezo ze bankwatanga ne basika ne zikutuka. Bammaanyanga nkoko nze banzijjako ebyoya nga nkoko. Enviiri zange baziggyako ku mutwe nga bamaanyi enkoko. Mr. Kadama TV nalemerako ne bagala okunsayiniza sente ze batampadde nennema ne audio ne ngisindikirako agenti wange oyo. Ne mugamba wulira bye baŋŋamba nsayininge sente ze batampadde. Mr. Kadama TV omuwala yanziramu omukyalo yanziramu n'agamba nse kati oyagala nkole ntya.
ye answer gye yampa. Nempeerezaako sister wange e Uganda ne mugamba mukubire agent ono mugambe kino na kino ampe passport yange yokka. Yagamba sister wange nga bwe muvumye ne musesebula ne nvuma ba office bonna ne Mr. Kadama TV sitya gwe ntya Katonda. Odiyo nakati nziina ze nali mbaweereza ngenda nzikusindikira wano. Mu butuufu ekigambo kye nayogera ekibi kikiriwa. Odiyo ze nabasindikira. Nali mbaga kuba nasooka ne nkubira oyo agent ebiseera bye yani bwagenze Uganda mu vacation. Mu office mulimu mulala kati ne mugamba mpeereze enamba y'oyo ali mu office. Najimpeereza njogera n'omukyala ali mu office omukyala ayogera nga bw'ayagala mbwe tolina kuvaawo olina okubeeraawo paka lwe banakuvuga okudda ku office. Kati bwe balemera ku muwarabu anvuga okunziza ku office omuwarabu yanvuga olw'okuba office yali tanaba gisasula ssente zimalayo nga tanaba kumalayo office anyingiza overstay visa gye yantwalirako eweddeko nyingidde overstay omwezi mulamba. Mr. Kadama TV omuwarabu kye yakola yankasuka yanvuga n'antwala n'ansuula mu ddungu oba bayitayo batya simanyi nayo n'ankasuka eyo. Abayindi bano abaali baveeyo okuwa engamiya z'abagagga gundi be bandaba n'ebbanga ne bambuuza gwe ate n'olagawa okimanyi ekifo ky'olagamu nti kibi kiri dangerous oyinza okufiira yeeno. Ne mbagamba nze sinzazze bosi wange yanvuze yankasuka mu ddungu ndina suitcase yansitula n'ebintu byange byonna ebintu byange talina kye yanzijjako n'ekimu naye teyansasulako wadde ekikumi. Mr. Kadama TV abayindi banonda ne banteeka ku bimere by'engamiya ne bankulubiza ne bankomyawo mu kibuga. Twatuuka mu kibuga banteeka ku poliisi bagiyita Alikabati polling station gwe banteeka. Bwe natuuka ku poliisi okwo Mr. Kadama TV owa poliisi bwe nasangawo yalina ekisa yansaba essimu enamba ya office ne agent ne bakubira office. Omukazi ayali mu office yagamba tamanyi ne babasomera passport namba yange ne babuulira amanya gange. Omukazi yaneegaana Mr. Kadama TV. Kati we neebuuliza waaba tamanyi ng'era nze siri buvunaanyizibwa bwe lwaki tampa passport yange. Mr. Kadama TV wendi nakuba e Uganda essimu ne bampeereza obusente bwange ne nsasula wa wensula. Mr. Kadama TV nga bw'omanyi Dubai Syria ayagadde yayamba n'asuulira akakubusi n'endya. Nze yali omukazi omunene emiseera zaafuuka enkanyanya. Mr. Kadama TV wembyogerako n'amaziga ganvamu ndi mu kubonaabona. Nfuna emirimu naye banjagalako passport. Gwe omukisa ng'olina nfuna emirimu zange kuba kati right now neenoonyeza emirimu naye buli wendaga bagamba baagala passport. Omukazi alemedde passport ansaba emiliyoni 3 alyoka ampe passport. Namugambye okay I'm willing I'm going to pay your money. Mr. Kadama TV namugamba wakiri tukole agreement ampe passport nja musasula sente ze angambye azagala kashi naye mbutu kye ndi kuyabuuza nakola ntya sente okumusasula ng'atalemedde passport. Mr. Kadama TV munyambe asobola okunyamba yenna ayogere n'omukyalo ono ampe passport yange noonya emirimu. Ndi mukazi muzadde nze sirina maama sirina taata abaana bange nabaleka mu muzigo nabalekera mukozi saawa zino sikola kwegamba nze mbadde mpuliranga buulira abaana abagwa eddalu naye n'ebirowoozo bisuula eddalu. Mr. Kadama TV nsaba buyambi bambi nsaba buyambi mumpabule mumpe ku magezi kubanga embeera gyandimu sinungi ne wendi we nasasula okusula sente zaggwako dda n'oli agenda kungoba.